12 omwezi guno President Yoweri Kaguta Museveni agenda kulayira ku bwa president omulundi gw'omusanvu. Naye atanalayira ku kisanja ekipya weekend ababaka ba parliament aba parliament yo 11 11 parliament bayise teeka erya protecting sovereignty ndirinze president kulisayiningako. Naye president atanasayininga kuteeka ebisinga nga abantu bye ba complaining babijjamu. Omuna Uganda ali bweru okufuuka mugwira bw'aba tali mu nsi. Naye etteeka tiwalaliganye. Naye mu which motive mu mbeera ki bwe mwerijjidde President Museveni bw'agenda kulayira President wange omulungi Yoweri Kaguta Museveni nga bwondaba nze nakasuuti nakajjeeyo dda kugenda mu kulayira kwe wadde KFDC sifaayo munda yero. Ensii Etadde ku Uganda Amaso. Kino ky'olina kumanya. Ensii yonna etadde ku Uganda Amaso. Batya Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine azi nga balala bwe bali bakigamba bakadde nganze bagamba bamusasula billion 10 ave mu ggwanga gende bweru. Mulabe byakola bweru. Tarnishing everything. Kati nalabye waliwo bagamba opposition ekusobera bagamba government zebweru zigane esente eziweebwa Uganda ng'obuyambi. Naye ate Uganda neeyise teeka ekuuma obwetengereze bwa Uganda sovereignty bill ejja kukyuka efuuke sovereignty law, protecting sovereignty law. Eteeka erikuuma obwetengereze. Naye obwetengereze batya kuki? Omanyi nga bwe nabagamba mu vidiyo ezasooka abaagala kusula NRM yange ne president wange Yoweri Kaguta Museveni tibatudde batya bayina kuyita deception, okuyitira mu deception and reverse psychology. Bakola byotasuubira. Kubanga Governor Bank of Uganda bwe yayogera byali bituufu. Karaputopu ne kabibwa kuva mu Bank of Uganda yayitawo. Ebyaddala ekigendererwa ekiri wano kinene kusuka ku kyolaba. Ku kyolaba
kati kankulage Moses Ali General Moses Ali ye Sadi Prime Minister oba second Sadi uyu yari Minister wa Finance mu government ya Etadde. Jejo Dongo General Jejo Dongo oyo Brown nganze niye si Brown nze ndi Brown iyachi Jeno Jambo oyo yari musirikare w'obuti ali Kabamba Barracks Jeno Katumba Wamara Siginora Mbuya ekirungi babyewandiikira President wange omulungi Yoweri Kaguta Museveni Minister of Defense mu interim government balowooza ngu President Yoweri Museveni yaveeyo nga kaddeyi n'ayingirisiko. No, yali mu government makati General Sari Musare kati abaali mu government y'obote biseera ebyo n'amiini mweno tibaliimu tibaatulanga n'obote ne bateesa. Gwolowooza bano bamalayika mmwe ba NRM bange mmwe muli bamalayika biki bye mupangira President wange omugole Saabalwanyi baby face Yoweri Kaguta Museveni biki bye mupangiramu watose kaki ato otunura ku muno gwe ne muno oyo gwe mupanga kimwe ale munkubira masimu nze ndi kaddeyi nkora byange naye kichwa iko na kiri Saabalwanyi omugole alinze kurayira mwaba NRM baffe bakirumira njuyi ebiri mukopa Saabalwanyi bye yakolanga mupanga kimwe naye bipange nibatakutegeera mubikole byonna Jeno Muhoozi Kainerugaba akutegeere mwe nze munsesi mubikora mutegedde oba mutategedde kweri mumanyi kye mutegura mwe mukitegeera kweri kale munsesa nziraawo ninsiriikirira bwe nti nimbalaba ningalaba bano obubbi nimubba n'eddagala lya HIV nimubba ez'enguudo kati muli mu kumenya obukiyosiki n'obutali ku kkubo ayya